si alina okuba mukyalawo okenda okuwulira olubaba lusikaasika owulira bakowola amanyago bafumbirwa naye waliwo ekifaananyi kye bakiteeka mu ssabo mu kibbongo omusamize buli kanaku akifuuyirako emmindi waliwo omuvubuka eyakitwalayo waliwo yanyumiza nti yakwata ekyomulenzi naki ekisimbu alina bingi byeyamukola omusamize n'amugamba kipameko yadda Uganda eno it's so Hollywood film otambula owunyawunyona agamba ajeyayiza Kasimagwa kumbe Kasimagwa musabo gyoli namugamba kifunye kizingi nakizingi abantu tebenyenyala ngaya anakusiba namukola bwati namugamba kakati aha tondaga bako omuteeka ngoyogeranga bigambo olwoba eksiba ffe nga tayagala oyirina bulungi tubanze sekumako bantu abanafuuka ekisi maliza bwati akubulikya ayimba bonna baafa oli mulamu bonna baafa abantu abamu bali byoto kambabulyako kano nga tumaliriza omuwala yafuna omusajja n'amwegomba yali musajja mukulu omuwala wano Uganda Kampala Uganda omuwala yatuwa obujulizi omusajja n'asomesa omuwala from senior 6 university omuwala ng'amanyi omusajja agenda kumukolaki kumuwasa omuwala n'aleka abalenzi bonna ye ng'amaaso gatunuliddaani ono school fees naye omusajja atolela omuyita mu makaaga amaka ga bbeeyi amuwadde emmotoka amuzimbidde n'amaka amalala naye nga amukyaza n'emmaka gano naye ng'omusajja talina kyakola yadde omukwatako naye nga balimu babeka ne basula mu kitanda kye kimu bameka nga tamukutteko yadde waagwa yes kati omwana agamba lwaki omusajja ono oba ampa kitiibwa oba omusajja engeri alabika alimu ensigo ya Katonda omanyi muwuliriza ensigo ya Katonda ng'alabisa maaso yes ng'alabisa maaso naye omuwala ono yalootanga ebirooto ng'asitudde babbebi aloota azadde aloota yegatta n'omusajja ono naye mu buliwo nga tebeegatta kati alowooza nti omukolo ndowooza we gunaggwa nga kiri ofiisi naye ng'omusajja n'ebyemikolo tabyogerako n'ebyembaga yamanyi omuwala ti bwe mmaliriza omuwala n'amaliriza emisomo n'afuna n'omulimu ogw'ebbeeyi omwana n'agamba omusajja njagala musanyusaamu nga nkoledde eka musanyuse manyi mwagala otusanyusa kumbu bagenda kwambaza akatiribinyi Export TV to the world.